ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, mwenna abalaba omukutu gwa Unique Media tubabuuzaako. Mwasuze mutya, mwasibye mutya okusinziira ku time gye mulabirako video eno. Abatulabira mu Uganda mbassaamu ekitiibwa kubanga kadata kaba kabuseere. Naye obeera nga osobola otuteekako n'otulaba, Mukama akutuweera omukisa. Abali mu UAE waliwo eyaŋŋamba ndekeraawo baawula mbagattire wamu UAE. Nammwe tubassaamu ekitiibwa. Bali mu kiyumba nga g'oteekamu earphone, batera okuŋŋamba Sami tuteekamu earphone nga tukole emirimu. Nabuuza lwaki kiyita kiyumba ne baŋŋamba biba binene. Tubabuuzaako. Sami K ge mannya gange. Sirina buzibu era obulamu bulamu, Mukama akuuma. Tayimu eno munaatusonyiwa vidiyo weba terabise bulungi lwa nsonga twatambuddemu twazze eno saidi za Namisindwa gye twagala oba oliawo okola outreach gye nze mbagamba nga ku channel gye tuli. So tugenda kunyumyamu nga bwe tutambula. Weba bishakinga guma newuliriza nnyo ekiri mu message tugenda okuba nga twogera. Wentuuse eno Mukama ansudde ku mwami ono. Omwami ono musumba ate nga ne musayidi era ey'obukulembeze nawo gyali. Badde nsaba ababuuzeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, then tulabe. Mukama wange, Mukama yebazibwe. Yebazibwe omulokozi. Abantu abo bambuulizeeko. Yesu yebazibwe. Abooluganda abatulaba ku Unique Media, amannya agange mpitibwa Sumba Dickson Wasike, nampeereza echurch eyitibwa Faith Saint Church. Tusangibwa Namisindwa, Magale. So wano tuli Magale. Tuli mu Magale sub county mu Namisindwa district. Baaniriza bale kujja kukyalirako. Ozi Namisindwa oba oyise mu Mbale. Namisindwa eri 54 kilometers okuva Mbale. Ate eri 5 kilometers kuyingira Kenya ku border.
So Namisindwa ye district esembayo era wano we tuli mu Magale sub county. Sub county etuddiridde bagiyita Lwakaaka, kitegeeza Kenya oba border. So kitegeeza kati wano imba njagala yitamu kyangu mpitambuyize nusu 15 12 nga ndi ku border oba oli ku border nga Samike omuwulira Kenya nga oba oyingidde Kenya era n'essimu nsuubira obadde otambula wona wootuusa wano egamba nti welcome kituufu ne network n'ekyuka ekyo kyonkiravye. so tusangibwa Namisindwa wetuweerereza Mukama. Amiina, nawe bali kuweereza. Amiina. Wazalibwa oli mulokole? Nedda ssebo. Saazaalibwa mulokole. Weewaanireko nze nazaalibwa abange balokole. Nze nedda. Era gwe oli munamukisa. Tuli batono abasinga bonna bakyuka bukyusi. Nze nazaalibwa abazadde abataali balokole. Baali balokole. Era nze nazaalibwa maama wange ne Harriet, so rest in peace, Harriet. Yali mukyala nga si mulokole. Yali abeera Kampala eyo Mbuya nga atunda amalwa. Nina ekibuuzo ku malwa awo nja kukubuuzaawo kati ge tunnatuukawo ng'ozaalibwa so gw'obadde eno all the time? Nazaalibwa ku kyalo kino myaka egiyiseeko emabega. Bwe nzaalibwa maama wange ne taata wange ne bafunamu obutakkaanya. That is cause the story simanyi bwe yali naye baŋŋamba it was 1993 cause nze nazaalibwa 92 nali mu mwaka nga gumu maama ne taata ne bafuna obutakkaanya. Maama n'agenda e Kampala, taata n'asigalawo wano. Maama n'ayitamu. Maama ye n'ayitamu. Maama bw'ayitamu Zeyi n'asigalawo n'awasa omukyalo omulala. Ne maama yayitamu naawe? Eyakuleka? Etuleka kuba ne jjajja yaliwo. Jjajja azaala taata. Nembeera ne jjajja. Kati in 2002 jjajja n'afa. Jjajja azaala taata. Jjajja bw'afa oba oyina emyaka oba 9 nalina emyaka 10 giba 10. Kati jjajja bw'afa ate ye taata n'alaba ng'alina obuhumi bungi maama we afudde naye n'ayitamu n'agenda e Kampala. Akulekedde ani olwo? Wano tubeera ne baganda ba taata. So kati nengamba nga sijja sobola obulamu nga bunkaluubiriza nengenda nembeerako ebukojja. Awo 2005 nenkola P7, 2006 nga ndi mu senior 1 ate jjajja naye n'afa. Jjajja kyali azaala maama naye nembeera naye ebukojja. Kati awo neŋŋamba sijja sobola nange neŋŋaka ngende maama waali nengenda e Kampala. Kati wano mwali mwogerezeganya ne maama? Twatwogerezeganya n'okujjajja n'atulabako. N'abakyalirako? Ako nno mukategeerere. Ng'ajja n'atulabako. Ko tulina abakyala waayitamu oba omwami waayitamu nga baawukanye. Affe maama yalinga ajja n'atulabako. Abaana abatabuti. Maama yalinga ajja n'atulaba. Si kirungi mu kibuga. Ne Christmas bw'etuuka ogenda olaba nga atuleeteddeyo ku ngoye. N'olunaku n'empuumula ezimu natugamba janguke Kampala kuba twali baana babiri. So wali omanyi waabeera? Nga mmanyi waabeera. Kati jjajja azaala taata yafa 2 jjajja azaala azaala maama afa 2 naye afudde 26. Ogamba sijja sobola nenninya nengenda e Kampala. Awo 26 ngeggwako 27 ne bantwala ku ssomero. Nali mu senior 1 ne bantwala mu senior 2. Somero lyali awo Ekinawataka baali baliyita Better Future. Kyemanyi abantu abaali bakuliddeko Ekireka, Mbuya, Kitintale aga amasomero bagamanyi bagategeera. Essomero baali baliyita Kinawataka Better Future. Nensomera awo nenkolerawo senior 4 29 ati 2010 nengenda ku institute nensoma. Obulamu netandika obutambuza bwenti Kampala. Kati obeera ne maama? Mbeera ne maama. Ew'omusajja oli? Maama yali simufumbo. Teyadda mufuna musajja? Maama waffe yalina ekintu kyeyayogeranga. Yaganze nazaala abaana 2 mu musajja. Siddamu fumbirwa zaala abaana balala. Kanzale mwomu. Yali wanjawulo. Kati tubeera ne maama. Ng'omulimu gwe kujjira malwa? Kujjira malwa. Ge gaakusomesa? Ge gaatusomesa.
nze nsomedde ku Malwa. Mukama yeebazibwe. Amina. Kati 2012 2013 nentandika life. Nentandika obeera bweyogerere. Wali obeerawa? Mbuya. Mbuya. Kati otandise life bweyogerere. Omaze senior 4, 6? Saagenda mu senior 6 nagenda Jinja kwa Idea Institute nga amaze senior 4 2009 2010 ngenda ku institute. Okay. N'otandika obulamu. Nentandika obulamu. Okay. Kati naye siri mulokole. Toli. Ebyo byonna mbikola nze siri mulokole. Naye ng'obawulira. Nga nayo bwe nakwotinga. Bw'oyogeranga nange mbaayo kenkukuba. Ngaki? Nze era bw'oyogeraga nze mmanyi njalokoka. Onywedde Bayibuli egamba munyweko katono. Kasatonywa kingi. Kukangayira. Siwe kiri? Kati okwotingamu obwo. Waliwo atera okkaŋŋamba. Buli we mugamba ava ku mwenge. To cut the story short, 2014 awo ngenze bweyogerere ntandise obulamu. Wemala otandika obulamu ate life nekyukira ddala. Nemba so influenced nezi group atunywa karaoke mwesiva. Wali munywi? Kuba malaya kwesiva. Bangamba mu karaoke mbu kwekwasa naye bakolerayo ebya gundi bingi. Nkugambye kituufu? Naliyo nze nsobola okugamba nti ezo group ezo abaana abo ebintu bye bakola. Peer pressure. Kuba kati jjukira banywa. Mu kunywa teweefuga. Tebe controlling. Era nze mbadde n'emikwano gyange bangi nnyo nsobola okugamba nti mbalabyeko nga bafudde obulwadde. So musi babiri. Nga babufuna. Naye nga awo we twali weewava obuzibu. Kubanga abaana abajjanga abaana abajjanga ng'omwana azze mu karaoke muto anyirira otomanyi gy'avudde. Kati karaoke mbadde mmanyi si kwe kumayiminga. Kukugira ennyimba z'abalala. Naye basula mu byawusi. Wabaawo boosi apangisa ekiyumba n'akuŋŋaanya abawala n'abalenzi n'abateeka omukati mwemu yafuna omulimu. Ne mugenda ne mukola ye n'abasasula. Kitegedde. Okitegedde. Kati basula mu biyumba bimu. Basula ku ddeeka baziyita na doomu. Abalala baziyita house. Tingenze ku house omanya. Basasula ze ne gamme. Ennyumba? Abo kusasula. Anti kati kisinziira. Boosi asobola bagamba. Afunye omulimu gwa mitwalo 3. Ngenda twala abawala 5 n'abalenzi 2. Naye buli omu mu emitwalo 2. Okusanyusa abadigize. Zisigadde zibazize kwa afisa n'ayongerezaako n'asasula ennyumba. Webiti. Kati olw'okubanga bano bafuna kitono wamala oyimba wano naki osobola omwenge. Kati saabo bokka. Nsobola okugamba ti obulwadde obusinga oluma abo abaana busobola okuva ebweru. Kitya nti omwana omuwala akyali muto agenze mu bbaala azinye kasitoma amusiima ng'ajja amuwa 5. Amugamba leero tugende. Kiggwa. Ng'omwana agamba tugende. Bagenda muwa omutwalo kwawusi. Eri gy'agenza agenda wadde zike. So obulwadde butakuba baabikolanga. Kati eyo pressure. Oli munywi. Ndi munywi. Kwa malaya kotava. Kasiva. Kati olina girlfriend? Naina. Ewa nange. Sitaani ayina ettima. Kakati ng'omuyina naye nange ogenda n'ogula. Ate onywedde omwenge gw'osanze mu bbaala. Kati tutambudde tutyo mu bulamu obwo. Kati ntambuza obulamu bwe ntyo. Naye mu kutambuza obulamu obwo nali sikola. Saagala kukola. Njagala kunywa. Kati ng'ojja wazoonyi. Kati mugenze mu karaoke mukozeeyo oba oluusi temukoze bakyali bwe bakugulidde. Kati kye kisinga okunsumbuwa. Erindako
wali mu karaoke nga gwomu kubadigiza abantu kati osasula oluusi tofunye kati ate njagala nnyo okunywa nfuna kitono kati nga gwe bwoba kyali wange nga bw'oli awo ne tunyumya ankugamba buli mukwano gwange katuwe bbiya tumala okunywa ompe essimu yo n'ogamba kozesaako eyo tedda so wali mubbi obubbi ne butandika oyingira kubanga siri kukola ate njagala kukola ki okunywa badde manyi ku kya karaoke wali omu ku badigize ate ogwo mulimu ogufuna buli lunaku aba karaoke basinga kola weekend osobola okukola weekend nofuna emitwalo ena ennaku ezisigadde okozesa ki sawa bbanga bubbi kyova olaba nkugambye nti abawala beetunda bafune kati oyina ebintu bisatu oli munywi wa mwenge lujuuju oyimba karaoke gwe mulimu ogusooka gwokubiri oli mubbi toliimu oli mubbi kati nekinyingira ngenda olanga obulamu butandise okukola ki okukyuka kati olunaku lumu nali nfudde ate kiki era mukwano gwange ekasokoso kiganda wali ebbaala baali bagiyita koona waati wakiganda garden tuli bweyogerere eri awo kasokoso ng'ovudde ekinnawattaka awo katoogo n'oyambuka awo we baagala ogoba abantu awo walingawo ebbaala ne kati simanyi oba ekyali kati nalinamu mukwano gwange yampa essimu netunywa nze olwafuluma nagenda bugenzi n'akasimu nekatunda oli mubbi ddala bya siriya nemala emyezi ng'egi sirabika oba ebiri oba esatu olwo nga ssente mmeka z'otunze ezikwekwesa ziti akasimu wana katunde esatu naye kaali bwali bu Tekino white W2 obwo butekino obwali nga obutono bwe buti katunze twalonga esatu emaze otunda akasimu k'omusajja nkanyweddemu maze emyezi esatu siddayo mu katoogo eyo ofiisi zaayo kati ndowooza kati yeerabidde emyezi ng'esatu abivuddeko olwandaba nanga Dickson wanziba sajja tutandise oyomba tutandise olwana wanziba mpe essimu yange olwo nga gogamba bansonyiwe oli mu kukola ki okaayana sekubbangako naawe olimba wagenda n'essimu yange kati abavubuka baawo bonna batamiivu bakuŋŋaanya bazze bagamba batandise okunkwata amataayi baagala kuteekawo embeera etaali nnungi olw'okuba nti kasokoso awo wansi okuviira ddala ku katoogo okujja okutuuka awo ku kiganda baraks amagye gabeerawo abasirikale abapoliisi bangi tewaaliwo omusirikale eyali awo nga era ndowooza agula na capati najja nagamba ginagamba ono mubbi yabba essimu ya munne ye nankwata omukono nagamba muleke nankwata nantwalawa ku poliisi nawe yantuusa ku poliisi yaŋŋamba abavubuka batamiivu ate banywi banjaga nagamba nze simanyi oba mikwano gyo naye awo we mubadde singa tewabaddeewo omuntu asobola kutaasa basobola okutta teyalimba kati nze mukadde ako saakira nti kikola amakulu olabanga ekyo akiwonye kigenzi neeyongera n'ebyo karaoke era kunywa mwenge nekyaliwo n'omubbako akasimu enkeera ne munyumya watambulira nnyo mu busimu ffe tetwabbanga bintu bira tubbaka amangu ate jjukira saamenyanga mayumba saanyakulanga naye nga nkajja ku kyali wange obba bantu bo kati omwaka 2016 twafuna ssente na mukwano gwange muyita Lukwago atunda eddagala akyaliyo Lukwago nkutumidde akyaliyo twagana tufuna ssente Lukwago n'agenda twagenda twazifuna bano batulaba ku Buganda Road waliwo awo zibondi z'emmotoka awo we twakuba abo abasajja ssente twabaguza ddagala baali balitwala bweru
ne mufuna kasente. Tufuna akasente Kawera zaali milioni nga 7. Awo bubbi oba nvumbe ka business. Tulowooza genda Kikyusa gulayo ka ploti. Twagala genda Kikyusa kubanga eyo waliyo ploti za rais. Muguleyo ka ploti. Tugamba tugende Kawempe ku Big Brother. Oliyo ebikazi ebinyarwanda katugende. Musooke mweyagalemuko. Obulamu nga we bwali ffe tulaba. Mweyagalemuko esigadde mugende mugule ploti. Mikwano gyaffe tunywedde buli omu tumugambye funa akusanyusa. Twanywa amazima gali nti twanywa sente eza ploti. Sijjukira life bwe yali enkeera zagenda otuuka ssaawa ng'emu nali sirina yadde n'enusu kikumi mu nsawo. Mbuuza Lukwago gwe yateresese n'agamba nedda yadde manyi gwe yagenze n'ebbaaga. Tugamba bano abakazi baatubbye. Tukwata ebikazi mutuwa sente zaffe. Mwali musuze nabyo. Awo wenyini ku Big Brother muli muziroji. Nani kyegendereza abazimba ebifo ebyo. Ebifo by'okusulwa bibasookerako okutereeza. Kati abakyala kumbe beekobanye. Mwatuguze twateeseza $5,000 buli omu. Tonansasula ate oŋŋamba nakubbye. Oli mubbi ate ng'onkozesezza. Beekyanze bayise manager. Awo wansi awo waliwo omusirikale. Ate ffe tetufuuse ffe babbi. Kaweddemu. Batusiba. Mukozesa abakyala temwagala sasula. Muteeka ensasage ku bizinesi z'abantu. Mwagala kusaza amaza bizinesi yange akwonoona bizinesi yange. Sente zammwe ne zibasibya. 2016 ne bansiba. Bwe bansiba ekyo ekintu kyannuma. Ndagamba sente zange ne zinsuza mu mukono. Ate okuddako emabega nga wayiseewo wiiki nga 2 nalina mukwano gwange sijja mwogera linnya lwa bizinesi ze zaakola. Twali tugenze laba ekimansula ate ne batukwata ne batusiba. Yeetegedde mukwano gwange kutumiddeko baatusiba fembi nga tulaba ekimansula. Naye muba munyumirwa ki ekimansula? Semmanyi ze kirali nnyumirwa kuba ne saa biraba. Kiba kya mmeka? Ffe twali tetusasula ffe basereebu b'oku kyalo. Babamanyi. Kati ebyo ebintu mbigattagatta ndi mukomera. Bakusiba ku kasimu. Bansiba ku ssimu. Kasimu yakusiba yakusonyiwa. Bwe nagenda ku poliisi tutuukayo ne tukkaanya nalina muganda wange bayire yafa. Bali bamuyita Bone. Natwamuziikawo wansi awo. Bone yaneeyimirira n'akwata akasimu ke n'akawaayo. Ekyo nekiggwa. So bakusiba oli mukomera wane olowooza. Bakusiba ogw'essimu. Bakusiba olw'amalaaya. I mean ogwa kimansula. Kati bansibye sente zange ze zinsibizza. Sente zo zikusibizza. Ngamba naye Mukama kiki kino. Sente zo ze zaakuteekamu. Naye nkugamba bino ebigambo ffe tuli abaana abo 2. Maama wange yazaala abaana 2. Naye maama wange bwe yamanya nti bansibye teyalinnyayo. Lwaki? Yagamba singa bagenda ne bamusiba aterere nyamba. Ate ng'alaba byenkola basobola okunzita. Nagamba bwe bamusiba asobola okukola ki? Okuyambira eyo. Ng'oli safe. Era baamala abasajja ndowooza omusajja wa Big Brother yamala n'agamba basonyiwa bagende ne batuta ne tufuluma. Basiba n'oligayiwo. Bwe nava mu kkomera. Wamalayo bbanga ki? Naku nnya. Bwe nava mu kkomera saddayo bweyogere. Nalinnya bulinnya ne ŋŋenda e Bulenga. Sumbwe Waliyani. Muganda wa taata wange. Bwe natuukayo yaŋŋamba Dickson oba leero wakoze musango ki? Olaba ozzeeno. Kyekikuleesa. Kuba yali akimanyi nze sitera genda. Tuyina abantu baffe nga ekisookawo olaba essimu ye nga kubidde. Manya waliwo ekiriwo. Oba takusaba ku ssente agudde mu bizibu. Kakati walabika wali ogwa mu abo. Kati bwe ntuukayo namugamba bugambye mbadde n'ebinsumbu naye ekindeese wano kiri eki kimu nzize kuwummuza birowoozo oba naye tonjagala nga ngenda wa ssenga. Agamba nze sinakugoba beera wane emmere weeri. Mmere ew'okusula wewali boys quarter weeziri sula weebake y'emmere.
era ne mugana yamanyi kitaata sigenda kuddamu kunywa mwenge naye ng'akukkiriza tasobola kunzikiriza kubanga naye kennyini we twalinga twesanze gwe nali nsinga okugamba ngulira bbiya njokyayo ala naye buvanga wavudde ku mwenge kirungi embeerawo omwezi ne guggwa 2 ne giggwa 3 ne giggwa sumbwe 4 ne giggwa ndi sumbwe tokombako sikomba ku mwenge lulinga wali oyiwayo buli lunaku kati naye siri mulokole ako katono nnyo kanjogereko kano katono ekyo kyensiba ngamba abantu ku channel wano nti kwakati gwe omwenge gwe wali onywa wali otuuse ku point ya addiction yes nga buli lunaku lwoba tonywedde owuliranga naye ntera kugamba nnyo abantu ali ku addiction zonna addiction kuba kusalawo nti bannange nkooye nkitadde kasita osalawo ekintu ekyo ekyoyoyo buli we kijja n'ofuna ebikubuzaabuza n'okireka naye oba toli buli mulokole nga tonnatandika kusaba nga we wali somehow okutawaanya ki wadde obeera mulokole ate okitegeera nnyo nti gino giba myoyo so osazeewo ogamba sinywa mwenge sigenda kuddamu kati myezi 4 tokombako myezi 4 naye ekyoyo kyajjanga naye nalowooza taata teyali mulokole oyo muganda wa taata wange naye mukyala we yali mulokole awaka famire balokole ate nange kennyini nakyegamba nti neesonyiye ki omwenge kati muzeeyi oyo yalina ettaka awo bulagga awo wansi nga yaligula akuba bulooka ayagala zimbawo ennyumba ze z'abapangisa era yazimba kati ntudde butuuzi waka aŋŋamba Dickson abano bagenda kuba bulooka tolina kyolikola lwaki togenda nawe n'okuba ku ki n'okuba ku bulooka n'ofuna ekyokukola n'ofuna ne ssente kuba yali n'ofuna ne ku ssente ngenze nkubye bulooka nakoowa kwola olunaku tomanyidde byakkola simanyidde byakkola nze naye saagala kukola bwe navaayo nga njabise ne ŋŋamba bano abavubuka betukoze nabo mulaga bano bagamba tugenda ebusega awo kumpi ebusega awo kubanga bw'obeera esumbwe wali ekikuba ekiyitamu wakati kikonektinga busega awo ku mafuta awo nga wakava ku kitoogo wali amafuta awo kyekikuba ekiyingira kikonektinga eyo awo kati wekikonektingira awo waliwo amabaala webatunda amalwa nabagamba tugende tunyweyo ku malwa nembagamba amazima gaye tetugende kubanga leero nkooye neetaaga kuwummulamu naye amanywa amalwa ago sigego embeera nga mwenna abantu 10 muli mu kapooti kamu temwenyinyala abanywi b'amalwa tebinyinya kati tugenze katuba tukkirira nvudde mu nnyumba tukkirira nsanga Crusade bwe ndaba Crusade yali ya musumba bamuyita Sennyondo Francis ngamba Crusade yali wano bulijjo nga simanyi musumba Sennyondo Francis nkutumiddeko taata abeera Sumbwe kutumidde taata nange mutima ne guŋŋamba naye kansabemuko wali omumanyi simumanyi simulabangako naye nga Crusade eri ku kyaki ye ne ŋŋamba kannyimirirewo kati wano mu process eno ne ndaba baali batimbye ebiposita naye nga biposita babitimbye ku muti gw'amasannyalaze neetegereza nga Crusade egenda nakuggwa nga buli sigiraba kati awo wewali obujulizi ku Crusade nga kuliko omukwano gwange ng'omugenyi omukulu ku Crusade mukwano gwange naye nga mukwano gwange oyo tandaba nko simulabangako wavuuka otya mukwano gwo twali just ba Facebook friend nga munyumya naye ali ku kyalo kyange naye nga nze simanyi amazeeko wiiki kalwengendo nnyo amalwa lwemulaba lwogwa ku Crusade ogetuuna ku kifaana naye ng'ekikubo ekiva wensula okugenda kiyitamu buyisi bwe kitunudde wennyini mu kikomera mwensu naye nga bulijjo simanyi naye nga munyumya ku Facebook walaye muwulire obujulizi nabagambye ekifaananyi zoba kirungi nnyo lwa nsonga tuli musana
kase eddoboozi mutufuna tutambulira awo. Chris yali ku kamera ye Chris, so tutambudde tutuze ku bujulizi. Kati ono mukwano go mwasingana ku Facebook. Yes, munyumya mu message, tunyumya kumpi buli wembeera ku Facebook. By then jukira tewaliwo bya VPN. Njogera ku mwaka 2. Facebook yali free. Nga nakasimu kanga akatono tunyumya. Nyane mukwano gwange yakitwala ku next level nakozesa Facebook 0. Nga yali eva ba ku Facebook. Ngaje tukozesa Facebook 0 ngaje tukwateka katomo kyao. So tomumanyi n'ekifaananyi kyo kimanyi n'erinnya ndimanyi. Kati naye kennyini akumanya ekifaananyi. Wayinako ekifaananyi? Nayinako ekifaananyi naye nga mmanyi naye nga si nnyo. Kati ye mugenyi omukulu. Ku Crusade ebaddewo wiiki tokosula wali. Yali musajja ali hambo nnyo. Ye mugenyi omukulu. Abantu bakuŋŋaanye naye yali eringa mu baasha ali mukuŋŋaanya abantu mujje tusabe. Tali mulunkulu. Tatudde na kutuula ng'abasumba ba kati nze na mulumba. Ne mugamba osibye otya sso? Jendi. Abajendi. Ne mugamba bampita Wasike Dickson. Nantunulira. Dickson ne mugamba mukwano ku Facebook. Nkumanyi. Tubadde tuwogera obeera eno. Ne mugamba nedda. Wano nzizeewo obuzi. Nsula wali waggulu. Naye mbadde simanyi nti Crusade weriwa. Ye kwe kuŋŋamba sebo nga kirungi okusisinkana. Oli otya? Obadde olagawa? Ne mulimba mbadde nzikirira wali wansi nabye ngenda okukola. Naye ate jjukira oyo mukwano gwange bulijjo tunyumya nze na mulimba nti ndi mulokole. Munyumya bya kirokole. Ku Facebook tunyumya bya kirokole. Kumbe goli mu bibyo. Katoyinawo omugamba badde nzikirira kunywa ku mala. Nesigala nga tunyumyawo. Ne mwana naye obudde bugenze Crusade ewedde tuddemu enkya. Ye n'agenda ku hotel gye yali asula bana mirembe. Nze ne ŋŋenda ewaka olw'olunaku saanyu. Kati ate ne kabanga kabonero eri obulamu bwange. Kino kirina okuba nga kabadde kabonero. Bwe natuula mu nnyumba ebirowoozo ne bijja ne ŋŋana naye Mukama. Olaba ne leero olwembadde nsazeewo ogenda okunywa kuyiwayo sigenze. Kati lwe lunaku lwendokoka enkeera wasala nakeera bukezi waliyo conference waliyo musumba yali asomesa yali musumba Segawa omuyimbi Segawa musumba Segawa muyimbi wa gospel Segawa mumanyi yali aweereza ku bwe yamala okuweereza ne bagamba ani ayagala olokoka nasituka n'engenda n'endokoka naye njagala kwatula bulokozi. Ne bagamba oli redde ne mbagamba ye n'endokoka. Mala okulokoka conference ewedde enkeera Saturday bagenda kubatiza abantu emunyonyo nabagana nange nja abatizibwa. Walokoka Friday Saturday ne bambatiza. Nego kimwe tulina abalokola abali wano ngamaze omulokola emyaka gye egiwera 3 wadde n'obatizibwa. Nze nalokoka Friday. Saturday bali batwala abantu emunyonyo babatiza. Nenga temundeka. Wamalirira. Namaliridde tugende endokoka. Era lwakuba tetubadde waka. Ekyo ekyebbeeyi mukwano gwange ekyo yampa yalina Bible ye gye yali asomesezaako n'agimpa. Nakati nkyagiyina. Mukwano gwo kyoli? Yali omugenyi omukulu kubanga mu kubatiza yajja. Waddayo ku Crusade wali. Winalokoke. Kwa Crusade waliwo church. Bali bagitadde ku church. Segawa nga yaweereza. Kati okuza Katonda nti ku Crusade yalinga ya lwaggulu. Emisana walingawo Believers Conference. Kati nze nalokokera mu Believers Conference. Nze nagenda misana n'endokoka. Kati Saturday mukwano gwange ajja. Omugenyi omukulu agira abantu bagende babatize. Ne babuuza baliwo abayatudde obulokozi n'ensituka. Nagamba walokose. Ate bujamanyi oli mulokole. Bulijjo mmanyi ne mugamba amazima gange nti bulijjo nkulimba nze siri mulokole. N'antunuulira n'agamba kirungi bulijjo nkufera. Nze siri mulokole. Naye njagala fuuka. Naye njagala fuuka mulokole era naye atudde obulokozi. Tugende
bakubatiza ngena nembatizibwa Eh. mala okubatizibwa Eh. nampa Bible enkeera ngena mu service nensaba so nenkifuula nga routine nefuuka church yange awo ewasa Nnyondo ewasenyo mpaka 2018 December. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Nali muweereza mu church nga mpeereza mpaka 2018. Wali okola ki mu church? Ali muyimbi? Nali muyimbi ate nga ndi interpret. Okay. Kati 2018 December nenzije okujja eno nze sajja mbunzize kyekuleeta eno najja waka Christmas kulya Christmas. Aha. Ntuuka eno ate ndaba nga Mukama ayagala mbeerewa otya awo tutambule nga tuddaali nga wongamba ko kati kyekikukyusa twalina bamaama ku kitundu kuno nga tusabira waka wa muntu kuba tewaliwo kyaki ekitundu tekyalina kyaki yonna naye mbagamba tugira tusaba naye namba bweweera tujja saba Mukama atuyambe tutandikewo ekyaki kati 2019 January Legacia Mwami Francis Sise Nnyondo Francis omulala yali avudde eggulu najja nga ate naye mulokole tonvuga speed ojja okulya Christmas siddayo Kampala naye nga mu initially bw'olize kulya Christmas oddeyo ebya bulijjo so ozze okulya Christmas ogenda otuuka mu kitundu ng'ate owulira eno wakwetaaga nnyo singa nga ku kitundu tekuli kyaki tekuli yadde n'emu ate nno nkugamba kino tekwali muzikiti tekwali kyaki y'Abakatuliki tekwali kyaki y'Abalokole tekwali kyaki yadde y'Aba Protestant tekwaliko kigambo kyaki kitundu kyali kibadde kyaliko ki ng'era Abalokole abaliko basabira waka wa muntu bakuŋŋaana awo kati January Francis bwajja netunyumya naye wa ku kitundu agamba pulira twandizimbye church ku kitundu kuno nimugamba Mukama mulungi naye tetulina sente tutandike naki ate tulina ttaka kwe kutuwa wano ye ku ttaka li wano wetuli kubanga ettaka liva kuli neligenda nelimalayo mpaka eri ye n'agamba kati okuva awo kudde basaliddeko muzimbewo kyaki Chris kyakisooka ogirage munnaye nga wetwogera ebyaffe kuba vidiyo ya leero bajja tugumira tujja kunyonera kati wano wa mwami Felix Francis bamuyita Francis Naikono abantu tebabuzaabuzibwa twogedde ku Francis Ssenyondo yali wa Kampala kati owawano naye ayitibwa Francis Ssenyondo ye musumba eri ku church gye wasanga crusade kati bwatuwa wano tetwayina ssente
fenga ffe tuwekolamu omulimu abavubuka n'abantu b'oku kitundu abaagala Katonda ne tusima omusingi twayita buyisa omwami ali awo waggulu yakiyamaani w'ekitundu kino bamuyita Beni najja n'atupimira kyaki bw'amala opima kyaki eno yali ekoma wano kuno yali ekoma kuno nonga tebiriiko yali abawadde paka wano paka wali naye nga kyaki ekoma kuno ne tupima kyaki bwe tumala opima kyaki eno ne tusima omusingi tetuyina ssente naye ffe ne twegamba nti ekirungi ettaka lyeno lirungi ettaka lyeno teriringa lya mu nsozi oliraba so lino ttaka ne tutandika ozimba nga tuzimbisa ttaka omwo temuli yadde kasemiti temuli kirimu ttaka kanaawe kisoboka ttaka ekisenge twakola kya 9 naye nga kya ttaka lino ttaka omanyi okubanga tulinga abazimba baki naye nga tukozesa ttaka yokka ezo enkondo zonna za ttaka ez'obutaziraba nagamba pirazi ezo naawe leka eryo ttaka ne tukozesa ettaka nga tufuna omutwalo ne tuyita omuzimbi najja n'ateekako bateekako obuteesi eri ettaka naye abazimbi baba bamanyi engeri gye babipimamu lino ttaka okuva wansi paka we twaserekera kati enkuba wejjanga tebigwa anti kati tesobola kugwa kasowa mala osereka tesobola kugwa nedda ngamba wansi wano tewasobola kugwa ettaka uliikako amazzi ligira tewali amazzi kyegalikola eryo lyonna ttaka kati bwe tutandika liringa bulooka si bulooka eryo ttaka kati zino zoolaba zino levels bwe baba bakuzimba leero kati bazimba wano newaitawo weeks 2 ne bajja ne bawongerako mpaka wano newaitawo weeks 2 ne bajja ne bawongerako mpaka wano naye nga ttaka lye bateekako lyokka ttaka lyokka kati ffe ketwamanya nti tuyina ettaka wano netulima ettaka okuviira ddala leve eyo mpaka kweno levo netutandika kati nga abavubuka twogera bwogezi nabo mwayimusa kukkiriza ffe tuzigenda zimba ne bye tulina ne tubagamba naye tetulina ssente ne bagamba abavubuka mmwe mufumbe mmere ffe tujje tubayambe abavubuka abatalina balokole bakukyalo n'ebyo mu kibuga bikyaliyo semanyi kati tuzimba kyaki eno ejja etuuka wano naye sittaka kale etuuka awo ettaka libula si kubula ennyumba mwe tusabira ntono mwazimbanga naye nga mwine mukuŋŋaanira tukuŋŋaanira waka wa muntu mu ddiiro muwera twali bantu 7 nga tuweza abantu nga 20 we wajja okuva ebweru e Kampala n'ojja wano n'olaba nga weetaaga okukola omulimu gwa Katonda wano oteekawo mutandika okukuŋŋaana ew'omuntu mu makaage we mufunire omukisa Mwami Francis atuwadde n'abawa ettaka muzimba awo mutandise ozimba wano enamba eweze namba etandise owera muli kataana tulimu 2 eddiro temukyajyamu tetujjamu kyekiddako ne mbagamba mmanyi ki Friday tulina overnight ne tugenda sabiro omuliwa mu church ewakoma wano tekuli yadde kasolya tekuli baati tulina amabaati 4 ge twagula gali mu nnyumba ne bagamba enkuba ne mbagamba ebyenkuba mu biveeko ne tujja nkukakasa enkuba yatukuba nga tusaba olindako kati ananga gaaki ng'amabaati twafunye ge tuyinawo nkunyumiza nti nzija wandisirikidde ddala omusumba kati ana wali obagamba gaaki gabayambe tulinawo amabaati 4 ge tutandise nago ku kino ekiva wano naye twetaaga amabaati 7 amabaati 7 mwina kaana 4 naye era ne mwandibadde na 7 temusobola serekera wano tosobola sereka kati tutandika
tujja tusaba kuba yatukuba kolwo nene mbagamba mulabi kati Katonda bwamanya nti guno omulimu gwe ye yatutuma ajja tugabirira ene kyache gwe ate bwe munaatuula nga muli comfortable mu ddiiro ly'abantu tetujja mmaliriza kyache kuba mujala muli comfortable service ya Sunday twagisabira wa omusano longa ye gwaka nga wengula baguno gwaka gocha tuze kusaba bagubocha bengoma zaffe ne tusaba kubakalirira kama atuyambye tuzimbye tutuusizza wali tukyalina amabaati omuti waggulu wali we baserekera tulina amabaati gaffe ameka kati kambuze ekibuuzo okuva wano wansi paka wali omuzimbi yazimbirawo meka tetumanyi obala malaika walinga wemeka amukaaga nga 10 emitwalo ko ngambye mwafunangayo ogumu n'abayiwiramu kubanga ffe twasooka ono twamuwa mutwalo ono mutwalo eno bavubuka batugamba ffe tufune bufunye abasotte ettaka ne tuli esotte n'emmere bo ne bajja ne bateekako wano we tugambira ntutandisa ossaba baali bakyala nekuŋŋaanya ne bafuna ssente oba baamuwa kasanvu oba baamuwa mutwalo omuzimbi wano awo tulimu 2 si kati nze sobola kugamba nali ntudde awo nina bajeti y'ekizimbe kino ekyo mba nkulimbye mwana naye ng'okuva wansi paka waggulu ttaka ezo enkondo ttaka kati etuuse wali osereka muwezezawo amabaati tukyalina anaagaffe omanyi kye nagamba abakkiriza eno kyaki we tugireka egenda ggwa twalina omwami bamuyita Joseph ne muganda wa taata wange bamuyita Gabriel n'abatuuze ne tugenda nga tusaba tujjewo ne tugamba tusabayo kalitunsi tuweyo emiti tusabayo omuti twagala sereka omuti ne batuwa mugenda seresaaki ffe ne tujja ne tusereka twakuba egyo emiti nga tulina bbaati ne tulina amabaati ameka kati ne tuddira endagala ne tupanga okwo bwe tutyo enkuba bwejja eyite ku bbali kati ne tuddira amabaati ana ge tulina erimu ne tulikubaawo eddala ne tulikuba eri eddala ne tulikuba eri eddala ne tulikuba eri ku nsonda ensonda nnya zibe nga tezitoba ate mu ababeera mu kyaki sooka weeraliikirira ekinene ekiriwo ababeera mu kyaki niwe tutoba tujja kkala awula baddayi booli nabo bagumu bo kyebafaako kwagala Katonda ffe tetwalina kirala awo no tuli mu mwezi gwa 4 kyaki eno nno teyatwala bbanga kubanga buli wiiki baali bateekako kati ate nkiwulira mu mutima titwetaaga njiri dootu ne kuruseri yamaanyi kyokka kyaki tenaggwa kyaki anti ekyali awo n'amabaati ga mwana naye ate ssente zetulowooza okuŋŋaanya tugenda ziteeka mu ggula mmere eya ddo tufune ne open air crusade kawalina okukkiriza kungi lwa nsonga Katonda yali atusindise wano nze saayina kukkiriza mbu olw'okuba nali ndowooza nti nina ssente naye Katonda yali atutumye olwo bakuyita musumba oli muweereza tetulina no musumba nze ne muganda wange Francis bwe tuweereza leero bw'aweereza nga nze mpeereza wiiki ejja mwaba leadinga kati ogamba ddo mpandiikidde mukwano gwange bamuyita musumba Edward Bigala mugamba twagala kuba na ddo ku kitundu kyaffe tusaba mutwegatteko kagamba tewali buzibu nga yatugamba nze nina ebiwu nfune bufunye amafuta temukola temutawaana mbu ate bajeti y'ebyuma eri sorted twetaaga akatuuti tetuyina omwami bamuyita Joseph ye chairman w'ekitundu kiri ekiddirira ng'agamba sigenda baguza naye ngenda bawo yembaawo ezisobola okukuba akatuuti naye muzikuume bulungi mumala muzinzirizi bwebwesigwa netugenda nazituwa nemukuba ebizo emisumaali muzirina
Emisumali birabika kuba abantu mu church bawaayo. Kati emisumali mujja kweta kilo 2. Oba kilo 3. Ebyo tubifunye. Tutegese tetuyina mmere. Kati ne tuyita abantu. Tukola budget, ne tuyita abasumba from different communities. Ne bajja ne batwegattako. Ne tukuŋŋaanya ssente ez'emmere. Tubeera ne door to door. Tubane crusade. Kuzzaako emabega katono. Nga tutegeka bino byonna. In the process nga tutegeka bino byonna. Kozi ole wamu wano babuuza batya? Mulembe. Mpandiikira mukwano gwange. Oli gwe nali nsisinkanye. Oli? Yali muzungu? Yali muzungu. Musajja muzungu. Yali azzeeyo? Yali ajja mu Africa n'amala n'addayo. Mugamba oli otya nga gamba jeeni. Nadda mu kyalo. Yempeereza. Naye ne door to door. Singa mukama akukozesa lumu n'ojjako eno naŋŋamba ogw'okunanga 19 ngenda beera mu Uganda. Naye ngenda beera Kiwenda. Bwe nva Kiwenda naye ngendayo mukwano gwange ne mugamba ffe tuli Mbale. Ngagamba Mbale? Mbale nnayo mukwano gwange. Sobola okujja. Ate ngenda kujja ne ttiimu. Tube ne door to door. Nagamba okay. Tewali buzibu. It's okay. I will join. I'll come. Yes. I'll come. Twali tuli awo nga ngamba asayidi ki nga mulagirira. Agamba kale nga nkubira mukwano gwe bamuyita Musumba James Musasizi. Musumba James agamba Magale mmanyiyo. Nali ndi awo nga Musumba James ankubira oliwa konze akatundu bakayita bwe bati na bwe bati. Magale okkirirako katono. Agamba kale kanzije njagala mmanya ekifo so that bana abantu baba bajja sikutawaanya tujja buzi ngajja ng'alaba chaachi ng'alaba ekifo ng'addayo enkeera ngajja n'akatuuti kano kwe bateeka twali tetuyina wekali awo nja kakulaga badde mmanyi akoko kaali sorted ajja nako tugende nga okandage tugende nkakolage video banatusonyiwa leero ngagamba nalabye olina nidi yakana ate nze sikeetaaga kuba ninawo akaki akalala keekano aganze ninawo akalala kankakuwi buba okeetaaga ng'akaleeta keekano ng'akatuwa nti ketu kyakozesa no mpaka kati tetungagula kalala. Kati olwo Bayibuli mwali muziteeka ku ki? Tuzikwata mu ngalo. Ate kyaki tennaggwa. Olowooze ku katuuti. Bagamba omusumba abadde ki? Kuba ne kati twetaaga ofuna akalala. Naye tetunaakalowoozaako kuba tukyalina bye twetaaga. Obaye mu nsi muno okwongerako ngenda kugamba bino ebintu. There is what you want and what you need. So ebiseera ebisinga prioritize what you need. Kyekisinga obukulu. Kikye weetaaga. Tufa nnyo ku what we want. Yes. Tuleka what we need. Osanga omwana omuwala oba omulenzi ng'akugamba. I want a baby. Nade, you don't need a son or a daughter. You need a husband or a wife. Agenda okuzaalira abaana kati tomuyina ate ogamba neetaaga. Toyina mwami, toyina mukyala. Ate oyagala mwana. Omwana omwagala naye weetaaga. At the moment you need a partner. So ng'atusigamu akatuuti kano. Amala okatusigamu ng'addayo. Twali tuli awo. Yajja n'alaba ekifo. Nadda ku Sande ku service. Tuli mu ntegeka nti yakudo. Azze n'akatuuti. Yajja n'engoye. Yagala ne zino engoye mugabire abantu mu community. Netuzigaba. Naddayo. Entegeka ne zitambula, crusade n'etuuka. Najja n'abagenyi. Yali season ya musana. Nga gwaka. By the way, gwokuna guba gwankuba wano naye season yaliko omusana mungi oba lwaki. Ajja. Omuzungu ajja ne ttiimu ye.
tusaba tuweereza ennaku ezi olwo mulinga bameka mu kyaki twali tuweza abantu nga 5 tuweereza do to do crusade tumaliriza tugenze mu kubatiza amaze yazzeeyo ye yajja kuweereza talina kye yaleeta ate naffe twali twagala njiri ate muna kyemwamusaba bwaddayo wayitawo just weeks 2 enkuba neetandika kuba bwetandika lwetonye temusaba nti tusaba ne kati bwetonya tusaba anti lulinga temunnasereka tusaba twasabanga tetunaba nateekako kasolya awo wakiri tetwandisabye nga matundu baali tuteekewo olwo emiti gikyali jjo miramu kati wayiseewo emyaka emeka gijjo kati saawa zino tulatandise okulaba enkuyege kwatwagala kyusa anti ngamba baba gyali mirungi kaakati tusaba enkuba etandise nalindi awo andaba message nga mbuuza Dickson, me and my team, I felt in my heart that we should at least get you some iron sheets and finish the church. Ngamba mukama webale nga mbuuza mwetaaga amabaati ameka nga twetaaga amabaati 7 kubanga twali twetaaga 75 twagula kaana n'essaawa zino mu church bakuŋŋaanyaayo limu nga tubalamu sente meka nga barazaali wa milioni 2.24 agamba okay I will send the money via send wave nemugamba kale agamba nsindikire enamba yo nemusindikira wayita ennaku 2 agamba but I think I want to send money kwa bagenda kunchaginga naye ngenda ku referring omuntu ogenda kuweki amabaati sente sente nava wano nantuma genda wano ne wano yantuma Mbale church bagita Pearl Haven wamusumba bafoso kumu tukayo nga bangamba gwe Dickson gonzeje agakwata abampa $10 milioni 3.7 aga wali okuteko ku dola lwenji kwatako kolo okwata ku dola lwenji kwatako otandikidde mu 10 nanzija kuza abakulu atuwadde 10 lulumu ndukyusizza no bampaamu oba zaali 3-5 oba mu 5 sente zizo ze bampadde ne receipt yiyo tukole ki tugende tugula amabaati nga tugende tugula amabaati kyobola wano kamera ajja kulaga olaba amabaati ago tegabalansinga kituufu omanyi lwaki nti twasooka ziri twasooka ziri anti zatali tuyinawo kati agenda atugulira tugenda tugula amabaati agamala katufisaawo milioni 1.2 kati mumaze okusereka tuguze amabaati agasereka nanfisaawo milioni 1.2 katukubira omusajja yatuyambako okuzimba n'okutukubira emiti twali twakkanya $27,000 atwali twamwako 10 tumugamba tugenda kwongera 17 gyo ojja okuba eki amabaati ngajja tugamba tusigazaawo kati miliyoni twetaaga ki tugenda tugula ezo enzigi 2 oluggi twalugula $32,000 buli lumu luno ne tulugula 19 netubalaga amadinisa oba twagula $14,000 gonna ne tugagula esente nezibanga ziweddewo naye nga zikoze omulimu netuleta tuteekamu kale netwewa omulimu nga kyaki ese mwali mwaguze n'obumooli obumooli twali twabuteekamu obumooli twabuteekamu nga tetunnasereka mwalinamu ku ssente obumooli bweno bwa 5 zaaliwo ezo obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu
gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kakati ateekamu enzigi ekyo kisenge kyonna kibadde kya ttaka kati nga tutandika okwekolamu omulimu nekana akatuti tekaaliwo kano kazimbe muli ku level mbagamba bannaye kyaki tumaze ogisereka naye mumanye esizoni y'empewo bwejja empewo eyinza oyingirira wano nesitula akasolya nekakuba wansi empewo bweba nyingi okutungirira esobola okukajjako nnyo abagamba twetaaga ki twetaagayo amatofaali tagayo buloka nga 2,000 tungirire wali ne wano n'amadinisa n'emiryango gyonna abagamba naye tufune 10,000 nga tunoonya ssente ffeffe bennyini mwekolamu omulimu nga tukuŋŋaanya nga tugenda tugula buloka atufunayo akasawo ka seminti kamu nga kakomaawo wali we twaddamu ofuna akalala nemuzimba wano twaddamu ofuna akalala nemugira muno bwe tutyo mpaka we twatuusaawo bwe twamala kyaki nemugimala nga tugiggadde kati twatandisenga kuŋŋaanya kati ndaba mukuba kuki plasta munda alinga eyawedde katubulako wansi by the way kati wansi wano waliwo okyatemu obwo busa bwa nte abalabi baffe abalungi obwo busa bwa nte omanyi tetwagala kuba balimba buno busa obwo busa bukolanga plasta oyo seminti ne tebuwunya ate abaana tebasobola kufuna nvunza n'enfuufu tebanga tunoonya mukama atugabirire tukole floor ya wano kati floor ya wano yo yasendenga mmeka essaawa zino twali twestimatinze nti wasobola otwala seminti ensaawa 2 sobola okuggwawo ensaawa 2 ensaawa ziri ku 3 mmeka 3 ezeeno ensaawa 2 gyemitwalo emeka egyo emitwalo nga 66 omusenyu ffe tetugula ogwo sijja kugamba omuntu nti agugule oluzzi tuli kumpi era nogwe tukozesezza wano wona tuzze nga tugusomba tugwesombera ffe abakyaki gwe mulimu gwe tukola tugwesombera then twetaagayo n'enkokoto kati wano wansi twabalamu nga wetaaga okutereera wonna oba wajja kwetaaga tube n'enkokoto twala 22 ne seminti n'omuzimbi emiliyoni ya sente ebamala emu wano etumala ng'owedde nga bakugjeeko engalo bantu bange ebwo buntu butono nnyo mubukole kyangu nnyo ekyo bukole bwe kityo bwe kizze kibeera kati wabweru mbadde nkulaga nti kati eno office eriwa gye tuli olowooza okukolamu office tenaggwa ekyali
kati olaba ekyo kiswa tulina ofuna eddagala tuliyiwamu eno onofuna balina okisimala ekivaamu n'oyiwamu eddagala otayiwamu ddagala kisigala kizimba kyonosimba paka waggulu kati eno tugirowooza okuba nga olaba wano tugenda gattawo bwe tuti wadde wali eneebeera store eneebeera ofiisi y'omusumba running church mugenda kugattawo togatta paka eri olaba okomaawo nojja bwoti wano ne wabeerawo oluggi oluyingira muli ne wano ne wabeerawo oluggi oluyingira eyo nalyo ttaka ero lyonna ttaka naye ezo bbulooka mbadde njagala ongatte zitali njoke naye kyettaka nkyewuunyisa naye ate olaba bbulooka kati bw'okozesa bbulooka ezo akozesezza ettaka akusinga kubanga njagala olabe kino ekisenge olaba thickness this is 9 kati wano nomone wakuba essasi teriitamu omwo tesobola that is 9 so kitegeeza kati eno mugala gifuula office twagala gifuula office ne store oba sekyesobolera office ya administrator ne office y'omusumba okubanga tukwasaganya emirimu kati tubadde ne challenge kati wakiwona tebagattawo n'ettaka bagenda gattawo ettaka liryo twamaze olidima okay abalabi tuli magale namisindwa namisindwa lwe lusozi luli lwolengera eri lwe baatuumawo wano kati gye tuli twazze gye twagala okujja okukola outreach bukyo gye mbagamba gye nsinkanye omwami ono musumba so nga sitoole ye wagiŋŋambye nenjala ngikyeyalingeko nammwe abalabi amazima gali weegati mu sitoole ye njizzeemu ebintu bino bibiri ekisooka kwasi musajja mukulu bwe bayigamba abakulu ennyo muyimuka ayinza obutayimuka naye kyemwagaddeko kiri kimu nti yawuliriza eddoboozi lya Katonda ekibuuzo kiri nti gwandaba eddoboozi lya Katonda woliwuliriza woliwulira owuliriza kye ligambye oba oyagala oteese nalyo nti Katonda ogirondekamu kanjira nnyumirwamu yawuliriza ekyokubiri tomanyi kyekitegeeza nga toyina mabaati ng'ate embuuse bino byonna ebyokuzimba kyaki naye byonna w'obigatta paka ku mabaati kyekinkutteko I'm just imagining okubeera nga nzize mu kitundu oba mu kifo ng'akasolya kaateekebwayo dda naye nga tekuli mabaati ekyo kuba kuyisitula kukkiriza okuyisitula okukkiriza okugamba kijja kuggwa so osanga Ssengo eyabayamba ku mabaati yasangayo kasolya osanga omukulu oyo teyajja kukola door to door osanga senga tewawulira kuyitibwa kwa Katonda n'ogamba mu kyalo muno wadde sitenjagala naye mu kyalo muno mpulira nti n'okukola obuweereza senga kino tekiriiwo so ekisooka Mwami Francis tukwebaza kutandikira ddala Francis Ssenyondo omusumba okututerawo ku Crusade yataasa muganda waffe yali akkirira ku malwa n'alaba ekyokubiri nja kwebaza Mwami Francis omulala eyawa ettaka si kyo saagala nkole ensobi nga njogera mannya malala Francis eyawa ettaka lino Mukama akuwa omukisa kubanga n'okuwaayo ekintu kyo kiba kizibu oba toliimu kwagala kwa Katonda abasinga baagala Katonda naye nga totaddeeko byabwe yange omuntu ayagala Katonda nga ye naye ate nga Bayibuli egamba olina okwagala Katonda n'ebyo byonna oyakolyo paapa like okwagala Katonda n'ebyo byolina byonna bwe tojjukira omugagga mu Bayibuli ono we yagamba genda otunde ebyo byonna byolina obiwe abawejjere ogoberere
yalaba Katonda yali ayagala Katonda akwagala naye ate wayogera ku kiri. So video yo mujja kutusonyiwa tutambulidde awo kimanyi si nnungi nnyo naye at least mutulaba naye njagadde tulage kino tulina ebintu bibiri ku kyaki eno wadde tugenda kujja kukola outreach. Tooyo eno ne wansi kakadde ku fulo busabwante bwendabyewo ne tebuwunya kyewunyiza n'ettaka kino kyewunyiza ekyettako zimbisawo ekitibwe muti niba nga tebigwa. Ekisooka nkwebaza weebale kuweereza Katonda. Amina. Weebale kuweereza. Because obuzibu bwe tulina ffe ng'abavubuka tulowooza ebya Katonda bibbowa. Bibbowa ebyo ate ne Katonda nkyalina obudde ebyo byabakulu. Noba wawuliriza nkwebaza. Kakati njagala katono nnyo kubanga ku sayidi eri oli musumba ne ku sayidi eri oli ebiit mu bukulembeze oli ki? Ndi kansala w'ekitundu kino. Kansala w'ekitundu kino. Kati embeera y'omwana ow'obuwala mu kitundu kino eri etya? Osobola kujja kukola outreach eri etya sofa gwagibaddemu wano abaana ebikozesebwa babifuna kizibu kizibu batera kukozesaaje ensonga ezimu eziswaza n'okwogerako ne kuno ku kitundu kuliko n'abakyala baana n'abakyala abakulu ng'asobola n'okuba nga atuuse mu eyo embeera n'akwata olugoye n'asala ekigoye n'akikozesa. Njogera kino kuba kaakati olaba kino ekitundu balimi omuntu asobola okulima olubimbi n'afuna 3,000 nga zaakoledde naye nga kwasinziira okweyamba naye waka ate si kyabulimu. So it is so hard for a girl child. Kyova tufunye nnyo challenges nti abaana abawala wali abaana myaka 14-15 bali mbuto. Lwaki 14? Ekisookera ddala ebintu tebabifuna mu budde. Ekyokubiri balimbibwa. Kati omwana wabanga alaba tasobola kufuna pad mu budde ate n'afuna yamulimba nti agenda muwa okwekanga fuyi kyendowooza yenkyali nto. So obuwebuzi bwetufuna kiri so challenging with the community. Era community eno nga bwogiraba nene n'empaapa nti yes saawa zino tutunuulidde where we are wano containinga 9 villages. Ne 9 villages ne saawa zino ne wegamba tuzitambulemu tuyinza obutazimala kuba eviira ddala eri nekkirira paka ku luzzi nekwatira ddala eri. Naye ate nga bwe tuba nga tutunuulidde okuyamba girl child tusaba Mukama abagabirire kibeere kinene kuba ne wetugamba nti tukole Magale yokka kuba Magale is a sub county that contains 59 villages. Kinene. So kinene ate nga need nene. Kitegeeza sanitary pads abaana tebazifuna muvudde embuto ale pregnancy kubanga n'embeera yennyini osobola osanga omuzadde ng'akugambye ndudde okwata ku mutwalo gwate oyagala pad ate gwoyagala pad. Tulina abazadde ng'agamba omutwalo nagugjeewa nga naye kennyini atuuse kukola kutuuka awo naye yakozesanga bigoyi. Muganda wange kankubuulire n'omwami gwe mmanyi mukwano gwange nnyo tunyumya naye yaŋŋamba ali myaka 4+ takwatangako kakadde. Ayina abaana bawera 7 takwatangako kakadde. Ayina ente ewaka ngezi naye ayina takakwatangako akakaashi naye ayina kubanga ente yayina embuzi zenga 4 ne ssekkoko n'ayita omusuubuzi n'amuwa n'amwongeramu emitwalo 17 bamuwa ente. Otegedde yaŋŋamba nze bukyambaawo sibeerangako n'akakadde ka ssente mu nsawo sikakwatangako
nti kaakano era olunaku lwe baagaba parish modo ku kitundu kuno ne bazimuwa yagamba kinnumya nnyo kubanga sikutte kakadde kuba mbadde nsuubirwa kakwata kubanga baamuwa emitwalo 98 kakubulako ebiri ate baali bagenze zino nambaale mu banka n'asasula transport nga waliwo n'abamubanja n'asigaza emitwalo 9 n'agamba era sikakutte kiganye era sikakutte kati embeera eyo otandika okukaaba ebya paadi gwe omwana we alaba nga oli mu gundi kubanga n'okusoma kwennyini lwakuba abaana bavudde ku ssomero nandikulaza abaana be tulina ku ssomero mwatandikawo essomero tulinawo essomero lya community naye nga lya church tulinawo saawa zino abaana nga 40 abaana basasula emitwalo 3 naye abaana abaakasasula bayinza obutawera ku waliwo abaana 40 naye abaana basasula emitwalo 3 naye omanyi lwaki twagamba basasula 3 abaana twabala nti woba n'abaana 40 n'oba n'abasomesa nga baweereza n'obagamba tulina abasomesa 3 omwezi buli musomesa tumuwa emitwalo gya Uganda 10 tegeeza abasomesa 3 gye mitwalo ameka 3 emyezi 3 ze sente meka emyezi 3 gye mitwalo emeka 9 omufumbi wemmeka oyo tumuwa naye tumubalira 10 emyezi 3 gye mitwalo ameka 3 ze sente meka sikekamu 2 sibe baana nga bwe twali tubaze nti abaana bona bwe baleeta sente zonna tuziwa baki basomesa fenga ffe twali twagala essomero libe ku community kuba tekuli kuba distance omwana gyatambula okuva wano okutuuka eri wala kati tutunuulira Mukama agabirire kati emmere abaana baleeta kasooli kilo 7 ne sukaali kilo 1 n'ekitundu kati bye tubagirira ne tubafumbira buli mwana requirements kati ffe bwe tukwa twakola ekintu nga kya community kuba tomanya ffe twayimusa okukkiriza kwaffe nga tutandika church kati tomanya Mukama asobola n'agamba muganda wange Unique Media genda sponsoring abaana 10 ku kyalo kisoboka abaana 10 emitwalo 3 ze million 3 myezi 3 akiwedde. Okay, kale tusabire naffe tubeere nga tufuna obugabirizi. Amina. Tulabe ng'ate oba oliawo omulimu gwa Katonda guno twongerako. Nkowoola mmwe mwenna abalabye vidiyo eno ne sitoori eno ne obubaka buno. Saabutegese nti nazze mmumanyi muguddeko bugwe eno naye oba okwatiddwako tekikugaana osobola okunnoonyako ne tulaba. 3 twagala kujja eno nga 3 May omwaka guno gwennyini nnyini twagala okuleetera abaana betunaaba tusobodde twaleeta reusable sanitary pads nga at least omwana akisobola ogikozesa n'agyoza ate oba oliawo n'agyanika n'ekala nga lugoye nenkya n'akozesa esobola omutwalira ebbanga. Twagala bafunira ku zi buckets, twagala bafunira ku zi shavers, twagala bafunira ku zi knickers, twagala bafunira ebirala byonna ebikozesebwa mu hygiene, menstrual hygiene eyo, kubanga amazima gali nti igwe oyinza obbirabanga abifuna nolowooza buli omu abifuna. Gwe Mukama akuwadde buwi mukisa kubeera ng'olina bye weetuusaako. So tekitegeeza nti gwe kyofuna n'oli akikola ki akifuna. Osobola okuyamba buli muntu yenna, asobola okuyamba buli muntu yenna. Olina obusobozi obuyamba ku kitono ekyo ky'olina. Sajja omu yaŋŋamba akagambo nti you cannot help everyone but everyone can help someone. Kakulu. Tosobola yamba buli omu naye buli omu asobola okuyambayo omuntu. Omwana oyo omu osobola okumuyamba. Ate n'ekirala Katonda gwe tukkiriza amateeka gonna gali yagasamalayizinga mu mateeka 2. Ng'erisooka yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna, tomugattako, tokola kimwagale wa bujja ye omu.
Eryokubiri, yagala neighbor nga weeyagala. Katosobola claiminga nti oyagala nnyo Katonda ali mu ggulu. Abamu g'otalabanga nako. Naye nga neighbor tomwagala. So, osobola okuyamba n'ekitono ky'olina. Oba oba oyambye ali mu mbeera y'obwetaavu, oba oyambye Katonda. Oba oyambazza Katonda. Oliisizza Katonda. So, ebigambo ebisemba byinza otulekera nga abalabi ba Unique Media. Abalabi ba Unique Media mwebale abadde batulaba abatuwuliriza nga bwe nsoose okwogera nze Wasike Dickson. Bagamba bino ebigambo nti twagalane, twagale ensi yaffe, ate twagale Katonda. Ekikulu mu byonna ekisingira ddala mu position mw'oli osobola okuyimiriramu okukyusa obulamu bw'omuntu omulala. Buli okyusa obulamu bw'omuntu omulala oba okyusizza ensi ate oba okyusizza ekyandibadde ekibi n'ekifuula ekirungi. Tetwetunuulira ku bunafu bwaffe, naye ka tutunuulire obusobozi bwaffe ng'abantu. Teweeraba mu position nti tosobola, kubanga singa obadde tosobola tewandibadde mu position eyo. Kitegeeza w'oli osobola okukola ekirungi ne kikyusa ensi. Mbaagala nnyo, Mukama abankuumire abankolere bulungi. Kale, sijja kwongerako bingi. Walabye kuva gye twatandikidde kansuubire ofunyemu ekyokuyiga. Samike ge mannya gange. Chris yannyambyeko okukwata ebifaananyi. Tugenze.